Aje Samuel Gemanya kusobola kubanga tukutuusaako ebitambula mu ggwanga lya Uganda. Nze Aje Samuel. Lubalusewa TV kwoli genda subscribing ku YouTube yaffe, commenting ya to liking. Tuline ku Facebook ne TikTok. Ndina Miss Segujja mu byemizannyo mutegeera bulungi nnyo okusinziira wali ku KTV Kingdom ne Kingdom FM 93. Kwe tuli wenyini awo. Naso kubanga atakuweereza ensonga nga bwe zino kubanga zitambula bulungi nnyo. Wali akikuba left right wamu ne muganda we gwabeera naye. Ate bwe tujja wano nange mukwatamu asooka mudingisaawo ntegeera bulungi we mangeza ate byebizannyo. Kapiira twakazannya jjukira. So ngera mu baba buuzeeko ate asobola okubanga tweyongerayo kyakuwanga asese. Akapiira teyandaba. Ane okulira je nasoko okulira bashakwa tebandaba watamanyi butambi boje buli bikirigera ku YouTube keberaawo ogera kubola buli kimu nga bakino okubeera producer kwatono tugende maso kali tubaniriza bannange akulubalusewa TV onako olwale tuyingidde okubeera nga tukuba torch mu bimu kwebyo boli abikola amawulire mu nsonga basically ziba za bya mizannyo zisinga okubeera nga ate tutegeera mwenna batwekuumirako of course abatugoberera Choka kisingo kubira nga ate kirungi nnyo nze Segujja Miss ngaji wakutegezezaako tugatambula ffenna mu ebyo oba oli awo ebiwaawadde n'ebikoze amawulire mu nsonga z'ebyemizannyo era tusaalika wenye kyawawadde jjo ye Inter bamukubye omwana we Champions League tutandikira wenyini tukate tudde Uganda okusobola ndowooza Champions League kati yakyuka mukko abasinga badde babyebuusa empira tugira bagisambibwa naye tiimu ezimu nga tetuziraba yatuukamu neva bya group stages nga twali tubimanyi nti ebinja babikwatanga timu ne bazisengeka mu pots ez'enjawulo kati kyakyuka tusamba muri mugundi mu league format baba lininga mu league ti kati ziri 36 then omunana oguba gukulembedde ogusinza okunganya point ennyingi empira giba gisambiddwa 8 okuva kwasooka paka ku omunana bayita okugenda ku level eddako ya round of 16 then okuva ku omwenda paka ku 24 ne beesamu mu kye tuyita league phase rather kituyita knockout phase ono omukyaza then naye naakukyalira kuva omunaana omulala togwegata kukuli ogwakulembera kati obola bajusola intermining esamba timu ya Bodo atwaye timu ya Atletico Madrid nga basamba then twaye timu ya Newcastle nga basamba timu ya Karabakh aho bonna bayiseewo katono nya Miss katumulemu katono nnyo tuba tuyiseewo na kalango katono tunaye tudde producer kikoleko weewaawo mukulikeeyo mu bulango bw'abakama baffe tukyeyongerayo n'ebyemizannyo ne Miss Segujja twali tukyali ku Inter Milan mu Champions League okufaliza bako omanyi Champions League ono muzibu nnyo ebiseera ebisinga kati level kwe tuli ziba zeetaagamuko tiimu ezirina seniority oba ne experience Inter Milan yatuuka ku final za 2023 mujjukira ng'esamba tiimu ya Man City ne Rosinga then ne campaign ewedde yatuuse ku final ng'esamba tiimu ya PSG ne baba ndakuba yagiyisiza nga kaana ka Nassali banna nejikuba golo zali 5 nali nompadde Inter nga neegumiza yali enzise abagologolo yali agisuubya teyagira naye gwali mubi wale basuubira okubeera nga babawusinga back final omutindo gubadde mulungi waka mu ggwanga because zimu ku timu eziri mu bifo ebisooka ebibiri olowoozamuko okuba nti bakola bulungi naye ku bulayo omutindo gubadde mubi campaign eno simanyi Mutene Kivo kikyagenda kubeera nga ate oba oli awo akola because ebiseera ebisinga timu buli weefuna omudigido bawetaawo okubeera nga ate ogukozesa because jjukira buli season ebeera eggwako wekanga nga abasambi abasinga batambulirako ensonga mu bogenda baluzinga kizibu okubeera nga omusambi nga Masula agenda kubeera kuwa kyekimu abasambi nga Alessandro rather Lautaro Martinez naso akubeera nga kuwa kyekimu game in game out nti golo waba kulina akwadde mu double figures wekanga kati campaign ejja ayinza obutasobola kubeera nga atakikuwa because bingi biba bikyuka eba opponent abenjawulo b'oba osamba naye baadde basamba ezimu ku tiimu ezisinga okulabika obulungi ku Bulaya saawe ne tiimu ya Bodo Glimit by the way Bodo okubajjamu ndoza afuuse tiimu y'ennowe ey'okubiri okubeera ng'egenda ku mutendera gwa knockout phase otuyita ogwa round of 16 because tubaali twakalaba tiimu zibbiri zokka ne Bodo yesinza okubeera ng'ekikola first round mpozi yamukuba mmeka first round gwali mmeka gwali 3-2 wana ate yamukubye 2-1 yamukubye 2-1 n'ayitawo endowoozamuko okuba nti alaze amaanyi mangi omanyi ndowooza ekyenjawulo ekiri ku liigi y'ennowe bo bagendako mu break baawummula ati wekanga tiimu ekwetegekera ng'erestinze neera yadde fine ekwetegeka naye okusinziira ku serasi ya Inter neya Bodo eza kubateeka ku lengi y'emu lowooza nti benkana lwaki Inter eno Amisi eraga nnyo nti erina nnyo abakadde bano abakadde azini abasajja abakuze boolero nga bannaye omusajja amagumba yo tegatajja kuzuukuka
Nekyo mujeeta ekibadde yebbanga panvu ne ku timu lozanga Juventus ojjeko ekyokuba nti ebadde silipinze mu kone zemu kulize tumayizi kuisanya abasajja abakuze emyaka olaba n'abasambi nga ba Cristiano abasambi nga ba Di Maria nti abamu batuka isira nga tebalabe no ku Bulaya rather ku mu Spain bebongeza waganyi badukira mu Nigeria nje sere bisinge so kubira nge accommodating because wekanga competition tebera nyo ku timu zingazi ngojeko Juve okuba nti yeyise Inter zisituse zi Napoli nowekanga nti bo financial rijja teri competitive nyo because ofunye mu Champions League zemu timu esingo kuya n'ebifo ebitono ku timu ku clubs zisamba ku Bulaya wekanga nti ebifo babi limitinga kumpi kubina ku bisatu olwo mutindo gwa performance abo tebera nungi ebisere bisinga so kulanga tekinewonyisa because bana basamba bakuze mu myaka abangu bakubira nga ate basasulwa that's why wekanga nti baccommodating nya abasambi abakuze mu myaka ate ntondo abasajja bakuze mu myaka abo kwa twane Cristiano ntondo zimuyitirira cyo abantu ka ku levels kati ngazi no olaba nti kati basambye timu ya Bodo timu joloza mu ko kubata ene ebirubire byokutuuka ko ntwe n'abasambi abato at of course awuluto ka ku stage ngolaba timu josambe ine bya 5 bimasama kati nga Inter no timu ya byafa tujukiranga mwene akyagitendeke mabegeri mu 210 ajiwanguze then ne campaign wedde tuse ku Champions League final kati timu wejja ngiri mu kifaananyi kya low profile ebe yagalirage sinange gwempiseko wa amaanyi kati kyabo kisubido kubira nga basobola kubira nga atebe kati kati bule bukadde bobadonyu myako babugenda okulabikira okulabisa ngozo basobola kubira mu machinga n'abavubuka revo yokuba nti bakunokinga out ensonga lwaki oboli awo balabisa binozo omutindo gwe waka mu ligi y'Italy ate golemye okkopa kubira nga bagulita ku Bulaya by the bifananya mu ekintu kimu ne Spurs ne Spurs campaign yewedde kituufu yali ekola bulungi mu Europa League ne Man U neno nga bali mu kya 15 14 kati Inter Milan yogeza kutegereza zimu kuli mwezi kulembede mu gwange ate ku Bulaya balabika bubi so olabanga omutino gwo gukupa okujja muri kweta ku Bulaya kibadde kibakalubiridde nnyo campaign yene era bwe tuddako wano mu Uganda Cup yembeera gyemu gyosanga nti osanga kana kaveno mu big league kaze ne kawuka kukuba akapiira nawe enokkiriza akubako UPDF ira gyagende eyo nali ne Bernard Mwangana ngamba bannaye akasaawe keribo kalabako ne musajja bwatukubye anti ekyo kiba kisuubiddwa because olaba nti omanyi nze kintu kinasanyuka kati ngeyo badde ekifaananyi kya Uganda Cup timu ebeera esambira mu region then esambira mu big league twefuna chance esamba timu nga Express oba Vipers kabanga katale ebeera oba ofunye exposure era gabakamawo because nabo botunda byamaguzi talent yo kati omwana ajja kuba amakati nga yaga timu nga Vile Mulengeri timu nga Express Mulengeri because afunye chance esamba nayo that's why olaba nti omutindo bagukyusa ate ne kyaki kino timu enene zoyogerako bizere bisinga rotatinga because wekange be traveling ogendo luwanvu etenze mutundu ngeyo wagulu mwaluwa ekiridi timu ngene wansi mu Eastern so rotatinga nya basambe batambulira keso kyovola abantu wesangaliza kujja bayito subira ategeze maso okubira nga ate happening era twachere juice ne twakala bakajja Uganda Cup ejasoseewo Viper yakubyo musajja golo mukaga yayiseewo nekyo abadde kisuubirwa ku lwange yabakute golo mukaga abasambi nga Abdul Karim awatambala balabise bulungi performance yabadde nungi kusaidia because babadde ku St Mary's kitende ate togera ku defending champion kiwangula campaign yewedde buli yankubisa yakola amaliri lwaki Viper yakoze amaliri yakoze December yakoze draw because abajukira yasamano zali timu ya Bull obakola 2-2 ne gwachala wali yakola mu draw yali emukwe ne ba bounce back ku goals mukaga ne bayita okugenda ku round of 16 ndoza ba mitize timu nga Express rather timu ya KCCA because nayo yayita wonge kuba timu ya Mbara City abajukira goal yo musambi Filibato Bechan then nejo twala be timu yabadde ya Vipers obogedde ko then nekitala timu eresa amaanyi eyo balina kugendereza sende bagitaddemu timu genda ba mu ligi ya Uganda genda bateddiride nga ina amaanyi nduza neke neke yayina amaanyi nekati olaba nti yesemu kaseti baka naye bakuze bulungi nga wokyogeddeko gindi ne ita ani KCCA rather Vipers then ne timu ya chano yayiseewoko loza muko kuba nti zabadde zisubira because tunafuna disappointment eriyawo okujja kunoza zigenda okujjayo kutizo kubira nga tufunira leo tuyinani tuyina timu ya Villa ino kusamba then tina timu ya UR ino bayino kubira nga ate bajja of course beba muko banene ndoza abaliyo kabayinzo okujja then ndoza timu ya Ondu Park genda kujira kwa mbigirije ekola bubi kubanga nageza ko kutegeeza table ko bali bayifo kya 16 mwe timu yajja na amanyi sijajjera birondo Park ngaina ba Muhammad Shabani twagala no chuka Shabani ali Shabani wali yakomyewo ku timu cyali kukitalaawo yakomyewo ali munda mu gwanga Uganda yafudeyewe Justin Pisa niyo mwana ya talent ya banku bana byanyiso yango kubiranga basubira mu ekingi nebisere bisinga nti nawo manyo mpira gwa Uganda set bakazijja atomusamini mujja ka attention aika talent ya mugwa kubere era inazanya bikonde obusungu bwali na bwetaaga bikonde tabufuga Shabani tamanyi coach tamanyi muzanyi munne
Asono tula walirire kabaga kera nakwaga ntagala da gwanigana. Ebisere ebisinga professionals natuzimanyi. Hazibulamu ko discipline. Ebisere ebisinga ne wobo ina talenting. Masa okufa. Discipline nebula. Opportunities ezisinga zifedinga. Kyovola abantu abasambi bamba ino kubiranga ola bakyusa mu mutindo gwabwe okusobola kubiranga ate basigala nga bali ku top level. Nenga Uganda Cup egenda kusandika Uganda Cup egenda kujja olwaleero. Ebe inava kukosa gena maso kubiranga tubategeeza. Tuona bawo no disappointment. Why disappointment wejjira kyekyo kuba nti bade musubire nene ate bagigiemu vira lero mu mpira mwesige vira asobola okutekawo embeera lwakwanti ebisere bisika kiche government timu nene zigenda maaso okurotatinga because ne lije egenda kujja ate yakubye kona ati bwe mwayagala kye news ekyo government ngenda kumalira wa because ne kyandoze kiri ku Uganda Cup kizibu government timu zeziri wansi mu level mu bottom half okujja zikiwangolo zeti zateekawo kembeera because awangula Uganda Cup achikia Uganda mu CAF Confederations ngaola ba Europa League eri ku Bulaya kati ate ebisere bisinga nti CAF Confederation yagenda okwesanga no traveling tugezo ogendenga mu Nairobi kati ngola ba campaign ewedde nti timu ya Kitala other timu ya NEC eno kusamba timu ya Nairobi United ya jijjamu kitufu timu nga itaina sente tugeze kati nga zineziri wansi ku bottom half weka nganti obusobozi bato bina financially evala timu zinga Vipers zigenda okuyanga zisobola timu zinga KCCA eziri funded wala oziri ku musingi gw'ekitongole tuvaye twabera Bright Staffing ale twagala kubeera waggulu lwaki ate tuina senda ne tuba tunalaga twala kubeera nga watosabira kwembera yatuuka nekyukamu netukkirya ne Bright ne komawo sisuubira timu okudda wansi eyo nekomawo kubanga kiri okuba ekizibu ozi ogenze n'abazannyi bonna nga ate n'obasigaza ate kitali kyanguwa newaka ku Uganda because wekanga timu edda wansi era egenda nyigirizibwa financially naye kiraka ne big league yennyini olaba wabasambibwa wekanga nga ng'ogyeko ligi y'oku Uganda neyo ku ntiko wagonti express webe esamba vira egenda kujja emusange wane na Kivubo oba KCC esamba timu nga Mbali Stegenze kacheeka obeje ne Rugugu n'osanga timu mu big league ngera tambula okuva mu Arua ejjeno ate nga teri funded bulungi ozamuko kuba nti bakigikuba that's why olabanga wezijjayo eyo wansi zisitwagolinga financial anti bwe buzibu nti esigaza linnya nene fedingawe so bwe buzibu bwetulina mu Uganda nende ozamuko okuba nti zetakwera nga bakikyusibwamu because omupiira wansi ku ground gyeguli naye sente okuziteekamu okutumula talent ezo bubadde obuzibu sofa ligi ya Uganda imiridde Vipers yekulembedde of course yeyina enkiso limipya ndoza 17 etwakalaba sofa campaign eno eri points 38 ziyakakuŋŋaanya badde labise bulungi then timu ya Chana nayo kugamba badde taddewo omutindo ndoza baswagolinga timu zinga Express ne mukwano go Bernard Muwanga UPDF teddeyo n'abayani eno wansi nino bayita no kagwanyi balira bayiseewo bali babazeeyo naye kyesuubira UPDF yaga kuteka mu sente kiki simanyi ate nga zimu ku timu omanyi juzo wadde debate ebaddawo Engineer Moses Hashim Agogo ng'ajogerako ng'agamba timu zino ez'ebitongole okugeza nga KCCA URA ni awo ekitongole omulala gundi ono neneke nti balinamuko ne police nti balinamuko omukono ogujja sente mu system ya government nti bayambeko timu zino ziri wansi ku ground zisayina sente so kulanga nozi promotingibwa okubera nga kugamba zibera ku mutindo nti zitwagolinga nnyo financial ensonga kyo boli yawo performance ebeera mbi naye UPDF kulanga ndozamu ko kuba nti competition ebadde gisusseko because ndoza bone Calvary zimu timu esinga okulabika obi campaign eno ndozamu ko kuba nti yetago kubira nga atebikyusa bera buli naku bumera ku macha Bernard Muwanga nange mberezo obakali mugamba gwe kapi gwa kulemberamu ombira mu kuye ku level ya mayi kagena kakuba kati kapi wa police wa maji okay bakao tugeragenda ko ali ebungereza Arsenal yalaza amaani yakubye Spurs omwana we nyemu ndoze yakoza muri abadde musambi Ebilichi Eze omanyi bakamusa nyingo kujja kumtumia Crystal Palace yaba Spurs over 2 legs abakubye goal 5 abajika mu first leg yabakuba hat-trick yatwita goal 3 then oje abakubye brace yatwita goal 2 mupira ku musambi ngo omanyi nali nkyogera ke abadde batugobere anti nali neewunya dya tabagenda okubira nga yesigaba nabalenza basambidde mu ligi y'Ebungereza nga bagimanyi okugeza omusambi ku Sanogard kujja kutimia Brentford tamuwa mupira awanye Zubimendi then no musambi Ebilichi Eze kulanga nozamuko okuba mutino gwa musambi nga Martin Odegaard nga gukwebi oyo gaye no kubira nga atakuwa omudigido ekyokusatu ye musambi no ni Madweke nga bokalisa ko mutino gwe gwa kuwa mmanda nyaso okulanga kwa option timu okujiwa chance okubira nga evuga okugenda mu maaso naye weka nganti ebisere bisinga tabesige yana kyogedde konti kageza ko nabesi kujja kulaba okenja because ebisenge birimu ku timu esamba low block beso ko kuloza ku safety first bawo tagama samba bali physical abaso okuvuga ku speed then ba breaking a chain zezo era bino ni Madweke rather Ebilichi Eze jabadde yeyisamu
nga basamba ku team ya Spurs kyabadde kisubirwa ku lwange era sabali nnyo disappointed ng'ogyeko ekyokuba nti wabaddeko pressure eri egamba nti Arsenal egenda kujja okusamba ng'ate Manchester amaze okubira ng'ate ewangula kibadde kireetera nnyo ebizibu naye Spurs bali baginako ebyafaayo bingi zisimu Canada Derby Arsenal esinga okubira ng'ate eyanguyira okubira ng'ate ewangula then n'ekyokubiri nti Spurs yabadde n'abalwadde bangi twabalabye kumpi abasambi 11 bw'olaba omupiira guno nti Arsenal yasanze akaseera akazibu nga yakateba ne bamugattirawo quick reaction eyo yabadde esookuba ng'ekomyawo confidence manye ebiseera ebisinga buli tiimu weeteeba opponent anafuna ati bw'afuna equalizer afunamu confidence yakomawo ku winning ways lwakuba nti kyaganye Arsenal yagenze maaso n'enyigiriza negenda maaso okubira ng'eyeteeba ndowooza ebyokunywa babiguze mu bungi nga buli emu awo ko siba kisuubira because omanye emiranye eri wakati kati yawo ndowooza talking point era gye twalabyemu kwe koyibulako omusambi gundi ono amanyiddwa nga Victor Gyökeres yagenze ku goals 10 eza Premier yadde overall Arsenal ali ku goals 15 yagenze ku goals 10 eza Premier omusambi ali mu debut season ye nakweta golo mu double figure so tukyogerako nnyo nga tugamba timu yonna egenda okuwangula league wetaaga omuseebinga wantomo olaba emirundi gyonna Manchester gye wangula ekikopo kya Premier League yabadde ne Erling Haaland nga ayita goals mu double figures Mohamed Salah badde omulaba ibanga labadde ku Liverpool nga niwansi wa Jurgen Klopp yadde ayiseemuko naye nti wetaaga omuteebi oyo agenda okweta golo nga ziri mu double figures yambeko timu okubera ng'efuna omudigi dogo ogugenda naye yakikoze naweza goals 10 juzi nga basamba kyendowoozamu koko nekyamuyambye okubera ng'ateekawo omuteebi because naye neebuuza bwekiba ntosobola kuleba ku tiimu nga Leeds because mu Champions League yabadde abafominga bulungi ne ku tiimu nga Leeds tiimu nga West Ham nga kiganye ogenda kweyubula ddi so yakikoze ku tiimu ya Spurs ndowoozamu koko nti Arsenal kyagiyambye okubera nga yoyinyiza kati eri ku point 5 zesinga ndowooza Man City lwakuba Man City erina omupiira gwetannaba kusamba naye olowoozamu okuba nti kiba kigiwa omudigito kyekyalemesa Arsenal ku mupiira gwa Wolves owa Wolves ndowooza kwali kwesoyo gwa nagamba nze bwe nnyinza okugamba kiki kyegambye ekya pressure because Arsenal agenda goals 2 waggulu Arsenal kye yatukola ku nakubanga kati obuzibu ligi wetuuse kati ekona we liri okugamba okusamba tiimu erwanira ekikopo ne tiimu erwanisa relegation oyinza okusambamu erwanira ekikopo because all of the roles ku safety yadde tesobola kubeera ng'ateewona naye tegenda kujja yonoona epate naye ekola amawulire egambe nti mukuddayo kwafuka Sonia 226 ati swakuba webale nnyo naye nti balina mutendesi mupya Victor Pereira kati yabatendeka yagenze maaso okubeera ng'atajja naye rather oba osuubira omutindo okubeera nga bagenda kubeera nga bakuteeka kwoyo ate candidate asuubirwa nti agenda kubeera ng'ate awangula ekikopo so ndowoozamu koko Arsenal basiripinga mu busiripinzi because walaba obulagajjavu ne goal gye baba kuba number 2 engeri gye beeyisamuko nga basudde omupiira bagende bakuba goal eyo musambi gundi Kalafield gye connectinga saa zino nno bayimiridde Man City wali katata azukuse Arsenal naye wuuya amusinga obone omeka ligi kati yakubye kona ziri point ndowooza 5 kati ezibasinga Man City n'omupiira gwetannaba kusamba because Arsenal yekulembeddemuko nga bwe nkutegeezaako ku mupiira 28 kati Man City ku mupiira 27 kati kitegeeza ate omuntu alina okwekwata kati kitegeeza in case eriza utegenze wa Man City bala point wesigale 2 ate Arsenal n'omupiira gwa Chelsea gwegenda okusamba ku weekend kituufu London Derby gwenjagala okulaba London Derby ogwa Chelsea gwegenda okujja then ate Man City naye nandoza timu ya Crystal Palace Masao gwegenda gwena okubira nga atesamba ate bamalebe ekwate because balina okusinkana nga 22 match mu kikopo kya Carabao then basinkana ate ne mu league ya Premier League eyo game wena gira ndozamu ko kubayinza okubira final game ku lwange because bonabona bajja kumaza okuba bafuna ekifaananyi ekituufu bawo okubira nga atebaga naye Arsenal njalo gyerina nti keeping momentum ku top of the table because wachiba nti gwa bagoba obasinga kitegeza go ina chance okusigala ngo oli consistent kwa cyo kyokule ekituufu then ono mulekere pressure lwakuba nti tenjawulo weeri era Arsenal jalina okubira nga amanya nti stage kwe tuli omutene simu Premier League asingo gitegera Pep Guardiola kasokere gada ku Man City 2016 nga baku timu ya Bayern zona za atene sene bikopo bya wangu because yasinzo kubira successful e Bongereza tiri mutene samusinga experience ate katwogere kwani mikira teta ya muguluminga ngava ku Arsenal 2016 namuyita abero mu myuka ndoza muta 2019 mu December agende ku timu ya Arsenal ne wakati kati awo naona abadde candidate mulungi nga bwine Jurgen Klopp Chelsea ebadde yuga ebadde kyusizanya abatendesi manyo girabe kyakoma obukomi then ne Liverpool nayo mutindo gwabadde guyisemuko Liverpool awo nyini Makalista temwagala ate bekiki ate bani yebalaze kuba buli dakika valo nejja muri mugoloze mutalita valo ngate tulabaziba kyemusobi yeye fe mufira ufizi mwabade musamba candidate asingo bategera by so ne sembe biloti ngamge bade bafukide ekizibu ojuka ne campaign eri
se timu yasoko bakuba ngetukuba kamwe kati mwabade candidate asingu kubira nga atabategira kyovola bagupushira bakudaki bana basajja basibye mali kikiwa la kwanti ebisere bisinga Nottingham Forest nayo nga wenkyogedde by the timu ina nekyafa mu Premier League campaign ye yakyusiza abatendesi kumpi bana mu campaign ye mwe waliyo kirabyeko ndoza muko okuba nti bakola record naye kiba kyongeramu okutataganya timu kubera nga atefuna omudigide because mutendesi ajja n'ekiki kati kiba kibuzaabuza abasambi baba bategeka kino nga ajajja ajenga avaawo nona agamba tusamba webale nnyo kati babadde basanze abatimbya Nottingham nenga timu nnungi so fera wala bengeje eremina ku timu zenene naye Liverpool nga wokimanyi kiri ekyo timu nende kyebulisa ndala ku match de njebege nakubera nga eteeka wembera paka ku dakiika esemba bade kusobola kubera nga gusikira mali because alisa atebye goli baji cancellinga aina bana bakube eyokubiri referee na ajibala chendoza muko kwa chawo Liverpool omudigide kumange komo mu resi ebife ebine ebisoka because aba byetaaga yade omutino gwali gubadde on and off okubulaya then ne wakamulichi nekyo kizeewo lwansonga nti aneso twali tumulira tugambe timu egenda kujja ddi mikono je nga teri mu line ya gama jagini Klopp akyaliwo tulabe ekifaananyi kyaso okwira nga atagiteekateeka because abasambi basinga bayina beyagula omusanga badde asinze okwakanuza badde Hugo Ekitike bano bona olaba nga omutino gwabe gubadde gwakuya na Alexander Isak obalaba mwejjusa basinga twagula mu na Uganda oba mu mukyusa afuuke kuku okay abalai balwasa TV tulire Amisi Sebujja kubye emizannyo Amisi mani eno ine kyenjawulo kyetaddewo kisitegeera kiki mutendesi bazanyi bali bakuba kochi Kayumba sawa zino olaba nti mani olaba nti egobe emipiira wa Everton gugo yagukubi kiki mani ndowooza Michael Carrick akola ekyangu aine kivaamu ebibala ebituufu omanyi just team eyo kyenda bakiyako kitewo kyenjalo kyali kyakyusiza ni just ya organizing abo organizing depending on the departments because we are center back ya mani bwe yali esamba na kati bwe esamba then ne makati omusambi Kasemiro n'omusambi Kobe Maino partnership amuli matugamba tesobola kukola ngasambisa muntu omu era ndowooza ojjukira omusambi Maino nga Kobe Boateng Maino yagala kugenda ku timu ya Napoli atafuna playing time naye kuvoya bateekawo ababiri basamba bulungi then ekyokubiri Bruno Fernandes yamusambisa nga nnyo out of position nga amusambisa deeply ekimwa obuzibu okubira nga atagenda kuyambako abatebi okubira nga bafuna goal kati yamupushing asamba maaso g'aba Casemiro then nagaziye ne wa Matheus Cunha n'omusambi Amadi Diallo anakulembeza omusambi Brian Mbeumo nti timu ngeri organized bwetu ngena basambi bakujukudi mu departments ezenjawulo ebegenda vuga omupiira ngegenda maaso ekyo kati yakola just organization then ekyokubiri kubakkiririzaamu kuba confidence ebintu bisoboka ekyokubiri ngojeka ekyokuba nti Carrick ayinza okuba simu wamumanyifu nnyo mu aboli mupira gwe Bungereza mu side y'obutendesi because mu busambi muwanguzi ne ku side y'obutendesi because lwazimujukira ku timu ya Middlesbrough gyali nnyo gyasendesebwa ewamaanyi ninayo byamokya ekyo kalina backroom mu staff yaba muli emabega osegeera abasajja bakujjukujju ina abakujjukujju ono ga yali ku timu y'eggwanga ya Bungereza ono musajja omuzeeyi linnya ligenze Steve Holland yamuli emabega because bakola bonna emirimu yamuyambako noza mu kwera nga atamwa instruction organization ya team olaba ngekola bulungi kuvandira mu goal nego kipa Senramens nti bakola bulungi so just okuorganizing ekyo nojongera mu confidence ogamba nti tusobola kubira nga tukimeka because oyo obi noza mu kuba nti ebintu bakola ku kisaawa abimanyi kyokka wala manage kikyusiza bakuba nti shokera we yajira twate tumusubira kuyita ku timu nga Arsenal timu nga Man City yo yandibadde Spurs by the way osegeera nenge gyawangula mu games kati nga ku game ya Fulham mujjukira ya 3-2 ne game ya Everton yabadde eganye paka Sesco ngamukoze ko substitute so ndozo ko kirizamu kwayongedde masambi because manye yitaga weta organization nenga basambe ba quality yali ebalina era ndozo amuko kwanda sojiza kubula ya campaign ye ompira gwa gundi gwa widi ogwa Benfica gwa lero Madrid bagenda kujja mu Champions League bangambye gundi ani yali Jose Mourinho ono gundi yateekawo embeera ku Vinicius Junior bamugeta gena kuzanya bine bya racism okwegira okusosola mu kala of course ekintu bakivumirira era ndowooza walabako ne gundi waliwo gundi yaliwo moment yaliwo nga basambi basooka okubira nga bafukamira ku viviri yabwe ola moment ziri ezaaliwo emabegeri nga bagamba gayi yatta munne ng'amunyiga ku bulago si kirungi by the way because kimalako confidence n'okukkirizamu kw'abasambi ebyokusosola mu langi naddala kati ku mipiira nga gino gitulaba nti girabwa ensi yonna kumpi ku Bulaaya naye game egenda kujja wakati wa timu zigenda kubira biri Madrid ne timu ya Bayern ya Benfica manyi Benfica ina Mourinho yabatendeka tumujukira ebintu byakola mu ggwanga lya Spain ekyokubiri omusajja tumanyika asooka okulowooza ku safety nga tabakubira nga ataalumba nti omupiira gwasooka gwazikira goal emu ku bwe yali musambi Vinicius Junior nga abateebera naye
Junior gamu kwaga amanya golowooza muko okuba nti basambi abalina ego ku tiimu ya Madrid yoko. Yana zino instances ezamutuukizo gamba nti bamusosodde. Kubanga ndowooza muko okuba nti yeetaaga kubeera nga handling bulungi asobola okubeera nga performing expectation ye. Naye kugenda kubeera tight. Era ndowooza muko okuba nakusa bulungi emikisa gye. Yayinza okubeera nga atayitawo. Otherwise Mourinho si mwangu nala ku knockout games nga zino. Tulina mpira gwa Paris ne Monaco. Abondoze eyo French affair. Bona va mu ligi ya Bufalansa mu basambira. PSG ine byafa kiwangula campaign ewedde kyali kisose bali ekikopo kyabwe byafa because baite bakiwangulangako ngoje kutuka ku final ya campaign ewedde okuba team ya Inter ka convincing kyali tetusubira because ku final ya Champions League team ojikuwa goals nga 5 ku bwerere nawo kyogede ku matani kandi baito kisubira naye kulanga naisi kisubira naye ebisere bisinga moments nga zino zitandika obutandisi nga omanyi Inter byafa bikolewa kole naye PSG mba wa chance yadegena kubeera nge eri end attack because bonna bemanyi ebyafa byo bimuliji babimanyi naye kati knockout weri nti ateba gole nyingi yayitawo kitegeza nabiko obulungi yajjo kubira nga ateka wembera because PSG ina basambi abalungi basambi nga Vitinha balabika bulungi kulange makati yao timu kujiwa mu digital tulina Juve Galatasaray Juve baji fotola ka gundi first leg ewedde yamukuba nali mweji yes yamukuba goals ali 5 ku 2 Elo musambi Victor Osimhen ogaye mumanya yambala kimaski ali physical mu Nigeria ali by the Nigeria numo kutagena mu World Cup igamu kwa gamanya gina linsubira gagenda kubira nga shininga naye mu Champions League abada bikabulungi musambi Victor Osimhen era musubira kubira nga agenda kuteka wembera because ekirungi balina nti first leg bajiwangwa ni magini ewera oyo banna ine ekintu kyakola abanga aluma banga taluma naye bwagukwata ali faster ali faster bamu kwa sambi linsubira by the way nzo kushininga ku Bulaya na kwa simanyi oba ku Bulaya najja yonga akaddiye because emyaka gyalimu emyaka jani badaso okuira nga asambira ku timu yonna ku Bulaya but anyway Galatasaray balina advantage nga government balina ku margin ya goal 5 balina mu upper hand yeso okuira nga ate pushing lead yeyo because ateba goal nyingi kiri kyavayo kyawe goals nga bwe mbadde nkutegeeza atebe nyingi yayitawo ndoza mu okubati gwagwa omusajja mwadde emitwalo 5 omuyindi ani Galatasaray okubeera nga akuba anti kyokka yuva mwadde bumwenyamisa kati yajja kukubira nga yakubidde mu bodo mpira gwa Atalanta Dortmund Atalanta basamba Borussia Dortmund game egenda kubeera nga atejja Dortmund eno gamu kwa timu yanisula okubeera nga teekawo kembeera because ngojeko campaign ewere campaign iri ey'omunda eno Dortmund yatuuka ku final Champions League ngesamba timu ya Madrid mukujjukira Dortmund ekulembedde golo ziri 2 ku bwerere eri kwawe egenda kubeera nga kya timu ya Atalanta ezimu ku games endowoozamu ko okuba nti zigenda kubeera nazo nzibu nnyo Dortmund nimba wa chance yadde bali kwawe basokubeera nga bateekawo embeera era ne bajjayo amaliri oba ne bagwangula goal ng'emu ku bwerere Atalanta siba wa chance yadde oba oli bali waka makaga mu gwange okay nga tuumba tukubire tochi mu mupiira gwa Chelsea na Arsenal ogwo ku weekend Chelsea basamba Arsenal egenda kubeera na derby by the way nga bwe nkyogedde ko alinga tutandika nti Arsenal badde nenge dominating muko London derby zino mujirabe ku timu zinga West Ham timu zinga Spurs timu zinga Crystal Palace ne Fulham naye game jidde mu kaseera nga timu zine ebiru bibiri ebyenjawulo okusookera ddala Arsenal kati egoba kikopo kino kuna nga tukikkiriza ekyokubiri Chelsea erwana kubeera ngedda ku Bulaya Chelsea kinjawo kyerina yafuna omutendesi omujja Liam Rosena yabegato nga bakutimya Strasbourg mu gwanga eri Bufalansa ono gayi mu Ngereza naye ebintu badde abikola by the end za timu mukwesiza kenso izibadde timu 2 kasooke dajja Arsenal yamukuba ne mujja mu Carabao then namalirige yakoze juzi nga samba timu ya Leeds zino gusembye ku weekend nga samba timu ya Burnley because bamutegudde kusikira naye wasigadde wonna badde awangudde ntalina kyakyusiza ekitaliwo ku timu ya Chelsea ndowooza obunafu obubadde ye discipline ku kisawo Chelsea gye badde yanda mu games zino ez'amaanyi because ne mu weekend wedde bafunye kadi emyufu ne bagoba ku kisaawe then ne mu games zino abadde beyisawo because togera ku timu esinzo ofuna red card campaign eri mu red cards mukaaga just a single season tunaona kwera nga ligi tujumaliriza ne bali mu goals mu red cards mukaaga so discipline yeyo ku kisaawe ndoza mu kokoya ino kuira nga atakumya ku wasambire okusokwera nga timu efuna omuli ne game ja kubera nzibu nnyo wakati wa timu zombiri Arsenal timu ya Chelsea nesubira muko okubeera nga beeteeba ndoza nako sobungi emikisa ajja okubeera nga atayita one Arsenal mbawamu ko ka chance olw'ensonga nti kati bagoba bakiraba ane ebibi byabe bigazi nene isa yo mwana lidabbe nga wenji crapping ntibadde balabika bulungi nnyo okusinga ku timu endala yonna okay tuwe Premier League nga buyimidde kimeza as per now Arsenal of course yekulembedde Manchester eri mu kyakubi bagisinga obulendo 5 then tuina timu ya Aston Villa ntokusatu eremezaamu naye Emery ebintu abikola then tuina ne Man U mu kyokuna
naye yagala kudda ku Bulaaya sebo ewe eryawo kaliko ebintu abikyusiza obadde omwogerako wano. Then tulina nani awo Chelsea Liverpool we bali awo wansi bagezaako kuyana ndowooza kino kyali tukiyayanya okubeera nga tukiraba. Ttiimu zonna ezitambulirako ensonga mu Premier League zigenda kubeera ddi mu race nga zezeekulembedde. Osegera nga tukiyayanya tugamba kigenda kulabika ddi. Ndowoozamuko okuba nti kyalabiseeko era twafunyemuko ku ttiimu ze ndowoozamuko okuvuganya kugenda kubeera kutunyina paka ku ddakiika esemba. Njagala League egende ku waya paka ku ddakiika esemba. Ndowooza twakoma okiraba nga League ewangula ku final day. Ndowooza li campaign ya 2011 2012 Man City yakiwangula ngeri wansi wa Roberto Mancini. Then Man nga ina Ferguson. Man City yasamba QPR side eri nga Man yasamba timu ya Sana nekigenda paka ku waya. Ndowooza ne Antonio Conte yakiwangula ku paka ku ddakiika esemba. Negero ndowooza yakiwangudde ko nga kisalibwawo kabonero oba oliawo paka ku ddakiika esemba. But anyway ekyali competitive ndowooza weekend then ne week eddako zijja tuwe kifaananyi ky'amaanyi okumanya ki ekisobola okubeera nga Premier League akomekerezebwa. Natunze tuule mpira emeka. Tulimu 27 inakola mpira 38 mpira nga 11 mpira kajicha 11 osubira se nokuluzinga mpira emeka andi kati ngawe nkugambye nti buli game kati kina kubeera final game muneeyisa Arsenal kinzo jikubya eyinza kubeera ndowooza pressure nga bwe gambe because still yasubira Arsenal kuluzinga ku timu ya Wolves okola amaliri lero Arsenal ajisubira kuluzinga ku timu ya Brentford ate omuntu omulala yina ani badagamba Spurs esobola jikwatamu kyokati gye yakubye. That's how fun Premier League is. Njota sura shokola nga tekikapeni kalaba ku weekend asamba timu ya Chelsea ebu kimu kisoboka mu piro because the Chelsea team ntene ate sokola nga naye teka wembera because manyi opponent gwevuganya naye bali mu race y'ekikopo. So nze ndowooza muko okuba nti on paper mbira girabikanga emyangu ne practical ate gikyuka mukko timu gyosubira ngenja bayaba ate sokola nga ate bouncing back egira maso sokola nga eteka wembera. Okay sibula abatulaba Obenga letu dingano lundi. Kale bana mwe bali nyo tugoberera tubeera ku lubalusewa wano buli wiki tufisa ya kadde ne tujja okubeera nga tutemaatema ensonga ezibazikoza amawulire that is mu nsonga z'ebyemizannyo sigenda kubeera nga nsukako ko wano abalo bebazo tubekebera ko muswazi kwa ibinge wansawo n'okulayikinga ensonga zitambule bulungi ze Sebu Jamis mubeere bulungi ate era mweraba. Okay ajesa mu gange tulade na misegujja kubyemizannyo tujja kuba tumuza mpola mugeneyo ku YouTube subscribing liking commenting osobola mukoonako ku namba ye tujja kuba kibasomerawo mukoonako nakuwayo bushuwa bwakuwadde bukwata namba kibawe eri 0757 75 30 ne ku WhatsApp kweri ononyako basically twogere ebyemizannyo tetujja kusuka wano director mu ya production Ssaabasajja Kabaka Wangale akumara 10 mpira. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.